omulamulirako essaza Kyaddondo Haji Matovu Magandazi ategese omukolo gw'okwebaza Katonda olw'ebyo byamusobozezza okutuukako nga Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yabadde omugenyi omukulu. Katikkiro asoose kugulawo nnyumba ya Haji Magandazi mu maka ge amapya gazimbye ku kyalo Nalyamagonja Amanyangwa mu muluka gw'e Gayaza mu ggombolola y'e Nangabo ewabadde omukolo. Kamalabyonna wano wasinzidde n'akubiriza abantu ba Kabaka okukuuma omutindo n'obuyonjo mu buli bye bakola basobole okuba abalamu. Y'embeera z'amaka yeesigamye ku buyonjo okukira ebintu ebirala byonna. Buyonjo si bunene bwanju, si bugazi bwa luggya, si mataala agaaka ku nju, yeesigamye ku buyonjo. Nga waliwo amazzi oba osula mu kyuyi kimu nga waliwo amazzi nga mayonjo ng'oganywa mafumbe, nga waliwo amazzi aganaaba mu ngalo ng'ogenda emmanju oba ng'ovuddeyo. Nsonga nkulu obuyonjo akatandaalo. Kaggo mu kwogera kwe ayogedde ezimu ku nsonga ezimuviiriddeko okwebaza Katonda omuli n'okumusimatusa olumbe olwamuviirako okulongoosebwa emirundi ebiri n'ekyabeena okumusiima amulamulireko essaza Kyaddondo. Sinayo kizibu maka ngakyobola bwe mbagenza Kabaka mwendeero ate nsajja mukozi era n'abaana Mukama Katonda abampadde. Bw'ati asabye abavubuka okukola ennyo nga batwala ekyokulabirako kye ng'agamba nti obugagga bwonna yabujja mu ntuuyo. Ensi nyangu ate bizibu, naye ebizibu ebiba byagitondesa era tuli mu nsi muno olw'okuba nti tulina okusanga ebizibu nga tubikola ki nga tubivuunuka, era bulijjo tetulina kubiteeka ku mmwa kubanga ekyo ekyatutondeza okugyawo ki ebizibu ebituliko. Nange nazaalibwa ng'abaana abalala nensoma okubeera mechanical engineer. Omulimu gwenkola n'olwaleero sigusuulanga, weewaawo Mukama Katonda agenza nyambusaamu akatonotono, naye omulimu ogwo nkyagutwala mu maaso n'olwaleero. Guvuddemu ebirungi nfaafa. Omukolo guno gwetabiddwako abakukunavu bangi ddala okuli Minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda, Honorable Betty Naluyima omubaka owa Wakiso n'abakungu abalala bangi omubadde ne baminisita ba Buganda okubadde ne Sipiika wa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule era bawadde obubaka. Okwebaza Maasomogi yateesa bulungi n'atuwa Kaggo nga ye Ahmed Magandazi Matovu Ssaalongo Haji. Tatukozeewo binaako eddagala. Kujja nga tulina kye tutulabirako ku taata waffe ono Kaggo, ate ng'alina ne kyatuyigiriza nti buli w'obaako ky'okola weebaze, naye ate Katikkiro ate oyongedde okitugamba teweekubako njawulo. Bannaye mikwano buli omu alabire ku kino. Buli ddala ly'abanga okutuusizzaako buli muntu ekitiibwa ky'olimu, nammwe abali wano mulina ebitiibwa eby'enjawulo. Yatugamba nti wabtagi fiima ataaka Allahu daara al-akhira. Katonda bw'abanga alina wakutuusizza ate kola ebimusiimisa nga ye Katonda. Oli muweereza wa Ssaabasajja Kabaka, oli muweereza wa Buganda, ne katukutuma n'ebya Katonda obikole nnyo ate okusinga bw'obadde obikola.